Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yalagidde omuduumizi w'eggye ly'eggwanga era omwabuzi we ku bikwekweto mutabani we era omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kenneth Rugaba okusatula obubinja bwonna obw'amagye obadde bulwanisa envuba embi ku nnyanja era n'abadde abukulira Lieutenant Colonel Masetu Kahirwa n'awummuzibwa. Mu kiwandiiko kye kyafulumiziddwa akola ng'omwogezi w'amagye Colonel Chris Magezi olunaku lw'eggulo, Museveni yalagidde obukiiko obujja okutondebwawo ku myalo mu bbanga eritasukka myezi 3. Erinnya ly'ekibinja ekirwanisa envuba embi mu magye nalyo lyakyusiddwa okudda mu 155 Marine Battalion era Brigadier Joseph Sebukeera yalondeddwa okukulira ekibinja kino wabula wansi w'okuluŋŋamizibwa kwa munne Brigadier Michael Nyalwa. Mu kiwandiiko kino Museveni ategeezezza ng'entalo n'endoliito eziri wakati w'abavubi n'obubinja bw'amagye ku myalo bwe byamuwaliriza okuyisa ebiragiro bino. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'omukulembeze akola enkyukakyuka z'abakulira obubinja bw'amagye ku nnyanja wabula ate bwo obumulumulu n'okusika omugwa ne bisigala nga bitinta. Mu mbeera ya kutwala ekiro omusiima bukedde, abamu ku bavubi n'abakulembeze basanyukidde ekyennyanja okuddizibwa mu mikono gy'abavubi, kyokka ne basaba kireme kubeera kyakaseera kana ak'ebyobufuzi. Twagala kibeere nga kibeerera ebbanga lyonna nga tuyambibwa mu ngeri y'okubeera nga tukola ki, nga tuziyiza ebintu ebiyingira mu ggwanga ebyokuvuba. Ekisinza okukosa omulimu guno bye bintu ebiyingizibwa mu ggwanga ebivuba obubi. Ebirowoozo ebisinga biri mu nsonga mu tteeka eryo era byonna byali byabali abali beenoonyeza ebyabwe, okugeza ng'ensonga ya mukene, ng'ensonga y'amalobo, ensonga y'obutimba. Ebintu ebyo byonna bituwulira basoma mu tteeka Ssawa Ekitiibwa Pulezidenti tetubiinaako ffe idea yaffe ng'abavubi bya wansi. Abavubi bagamba n'obukiiko omukulembeze bwe yalagidde okulondebwa bulina okukolwako n'obuvunaanyizibwa okwewala bannakigwanyiza okubutuulako. Omulimu gwaffe ogw'obuvubi essaawa eno gula essaawa eno abagwira bali mu bitundu 8 abataka Bannayuganda oba abaana ba Uganda batini ddala. So obwavu bwatusensera dda tukyalina n'amaanyi gasobola kwerwanako nga ffe abavubi. Tusaba babeerewo okutunuulira mu nkola eyo. Kisooka waliwo ebibiina bingi ebiyita ebikulembera abavubi ate nga biri mu kwenoonyeza byabwe ku nnyanja. Kati Pulezidenti yawadde ekiragiro naye etteeka liri erya Fisheries and Aquaculture Act twagala nalyo libeere nga liteekebwa mu nkola, kubanga lye likavalinga byonna, lyo liteekamu engeri obukiiko gye bunaalondebwamu okuviira ddala ku mwalo mpaka ku kakiiko ak'eggwanga lyonna. So mu mbeera bwetyo ffe tulowooza nti etteeka eryo Pulezidenti alireete kuba yalisayininga dda. Wabula babaka ba Paalamenti abakiikirira ebitundu ebirimu emyalo n'ebizinga baagala kumanya obanga Pulezidenti yasazeewo okutandika okuteekesa etteeka mu nkola eri abavubiri Fisheries akakwali kya Paalamenti lye yali yayise dda mu mwaka gwa 2023. Neno nali manyi nti akasa ke badde basiriikiriddemu okuva twayise etteeka. Nali manyi nze mu ntegeera yange nti ndoza Minisita wa Fisheries yali kati ali yatudde nga alina abantu baserekitinze bali mu ssomero abasomesa omulimu gwe bagenda okukola mu nnyanja. Nti baguvaayo kati Pulezidenti Museveni anageza okwenoolinga okuteeka mu nkola etteeka ng'abakugu be bajja ku nnyanja nva mu Fisheries Department nze aweerezeddwa wano okulabirira wano. N'ekyo njagala aba ku kyalo buno mukuŋŋaane namwe basomese. Etteeka lino bwe liba terisibwa mu nkola ne bwe banaakyusa ba commanders 10 ennyanja tegenda kutereera. Omubaka w'ebbala Charles Tebandeke n'omubaka omukyalo w'e Kalangala Ellen Nakimuli bagamba okujja amagye ku nnyanja kwali kwalwa dda kubanga gaali gafuuka dda kagiiko nattabula mu nsonga zino ez'okuvuba. Nti baakubanga abantu bayokyanga ebintu byabwe emyalo ne bagigobamu abantu ne bagiggala ne bagyokya, naye nga g'amazima abavubi ebiseera ebyo ennyanja bwe babagamba nti bagireke etereere n'etereera, naye bannaffe abaddako awo ennyanja baagifuula lusuku n'efa. Siraba lwaki amagye gakyusibwa bukyusibwa ku nnyanja. Amagye geetaaga kuggyawo bujja ku nnyanja, etteeka lifuge. Newankubadde nga mu kiwandiiko ennyanja yaddidde abavubi, kyokka ababaka batadde akabuuza ku kibinja kino ekipya ekya 155 Marine Battalion. Tetuyina bukakafu nti nabo bagenda kukola kyanjawulo bali kye babadde bakola. Tetumanyi oba banaakola ekituufu kye bateekeddwa okukola. Ebadde Fish Protection Unit ne bagiyita 155 Battalion eya Marine neddayo mu Marine ng'eri wansi wa General Nyalwa. Amagye agabadde ku mazzi gazzeeyo mu Marine gagenda kukola emirimu gy'okukuuma ennyanja nga tegali mu byennyanja. Kyokka ye ssentebe w'omukago ogutaba abavubi bonna mu ggwanga Omulangira Elia Wasajja naye aliko byalambuludde ku kiragiro kino eky'omukulembeze w'eggwanga.
President atuukiriza kye yagambye nti abavubi katwekwatiremu. Wagenda kubaawo olukiiko lw'abavubi olw'okuntikko olukulembera abavubi bannaalwo lweterereza ennyanja. Kye mmanyi nga nalwo bwe ojja kuyita ennaku ntono lujulirira ebikoze eki ebibaddewo. Dennis Ntege, BBS Terefayina, ageesigika.